TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Lero bukyanga mu nnyuma ntuse n'obubaka buno okuva e Masaka. Okimanyi simanyi bwe balama mu buwangwa nano. Omuntu awandiika ati ebibi. Ekiraamo kyangu. Ekiraamo soka n'oyogera amanyago. N'oyogera aga kitaawo. N'oyogera aga maamawo. N'oyogera ennaku z'omwezi ze baakuzaalirako. Era osobola okukola kopi 20, 12. Ate osobola okulamira ku lutambi nga luno lw'olaba ntuddeko tinze sisikirwa nga mwana gwenkola ki gwenzaala. Era omwana agenda okuzaala omusikaawo kirungi nnyo gwe atalina lubaale mutwale ku DNA. Naye nze kankaka kye nakola abaana bonna balina DNA zaabwe. Era teri muntu ayinza kuleeta mwana ku mulambo gwange. Teriyo omukazi ayinza kumuleeta. N'agamba wuuno. Nze abaana bonna balina DNA. Abaana bonna balina birth certificate. Buli mwana gwenzaala ategekeddwa buki bulungi. Teri muntu. Era nze mu kufa kwange teriyo omukazi gwe bayinza kulaga nti alese bannamwandu babiri. Nze ndese abaana 6 oba ndese abaana 7 ne namwandu atya oyesenga kulanda mali gaweesa. Eti kikugaana kukola kiraamo. Ekiraamo si kwe kufa. Omufu ayina eddembe lyokka okwogera. Ate bw'okola ekiraamo kiyise mu mateeka. Tolama mu buwandiiko buno bubiri kubanga nze ekyange kiri mu mukono gwange ate ne mala n'enkitayipinga. Mukambuuze. Yeewaawo sebo. N'amalwa kubeera na bintu. Kubanga abamu oyinza okwelowoozaako kulaba noga naayogera kiki wani njuwaddaani olama ddembe lyo. Omuti ogwo gwo bwe guba gwateekebwawo n'omusambo ogendamu gumazeewo emyaka emeka. Era gwakolebwa mikolo ki kubanga tusimba ekibira kya lubaale era tuteekateeka emiti gya lubaale. Gwakolebwa mukolo ki? Kiki kye tuyinza okukola okukyusa obuyinza obwo buzza ku ludda olulala ng'aboolugave tebanyigiriziddwa, eggwanga terinyigiriziddwa, nga n'eyinula tenyigiriziddwa. Tuyinza kukola ki? Yinulayo yawangudde ekyanyigirizibwa. Eyinula ekyanyigirizibwa. Oluguudo olwo basobola olukola ne balumala. Kati eyo gye bayita black sport. Oba ogiwulira mu luzungu. Bulungi nnyo. Oluguudo olwo basobola olukola ne balumala naye nga fuso y'amatooka olutuukawo kigwo. Nga bbaasi olutuukawo kigwo. Nga bodaboda olutuukawo kigwo. Ng'era buli luvannyuma lw'anaatuuka omwaka bwe gulituuka tebagusibudde mwezi gwa kusatu. Nga buli wetuuka mu mwezi gw'okusatu omusambo ogwo guba gusala n'abaana baagwo. Black sport eyo eyinza okutta abantu nga 10,000 kubanga ejja kusigala oluguudo mujja luddukako nti ye awantu awo nga wafa. Ekyali wali munnakyetema tokimanyi. Ebize bibeerawo ku luguudo olwo olw'e Masaka tobimanyi. Era omuti ogwo timba omunene abadde akeeranga n'avaamu n'agenda ayota omusana ate n'akomawo. Kakati ebintu ebyo byetaasa. Yinula ekyasanga obuzibu ejja kusanga obubenje ku kifo ekyo. Abantu nga bafa n'oluguudo ng'olyaga ati akampite ku lukadde sijja kuyitayo akisidenti yayo. Bannayuganda mwenna mugenda kusanga obuzibu. Kaaba omugenyi eyazze mu Uganda agenda kusanga obuzibu mu kifo ekyo. Wabula obutakisanga tusobola okutuula ne tukola emikolo ne twegayirira jjajja waffe Nabukalu ow'olugave omusambo ogwo ne tukoowoola kubanga baga nti sserukulu lulengejja simanyi lunangwira n'ebirala bingi. Nakyejwe wangi nakyejwe mpa olutaba lwange enfuuwe olutaba lwonsabiriza olutassa mwoyo sekati akali namugongo tunaakalinnya n'ebirala bingi nnyo ebiri awo. Mu bwaguuga bw'ensi eno kwe tutudde Ssaabakabona yaŋŋamba nti emirinze yewali ejjaluliro omwava enjuyi zonna ensi z'ensi zonna. Era mujjukira yasomesa emyaliro bwe jjajja gyekola ssaako n'okweyalirira. Ndowooza emyaliro gyeyalirira okutuuka wano we tutudde mu kirowooza. Mbalamusizzaako buli omu gy'asinzira okubanga alaba puroguramu zino. Ensi yafuuka yawamu mu kyalo kimu kikwetaagisa bwetaagisa budde. Kuva mu Amerika n'ojja mu kirowoozo oba okuva ekirowooza n'ojja mu Amerika. Eyo no ye mwana w'omuntu akyalina omubiri. Mu nsi y'emizimu emisambwa n'ebirala abo bonna abatudde ndowooza mu kkala za musoke
oba mwe bali amanyi tutudde eno okuweereza NSK7 Media TM Online Television Mwami Kiggundu yatudde neneewo gw'okubuuza naye nga tubaweerereza wamu kaakati abo bo bembadde njogerako tebalinnya nnyonyi bakutuukirako mu mpewo kaakati nyaniriza Ssaabakabona oyo ategeera enjuyi zombi ffe tutegeera luno olw'omubiri nti bwe naaba ngenda mu Amerika bwe nzijjako ekitambuliiso kya paasipoota ate nja kwetaagisa ebiwandiiko ebirala yabimanyi kuba awo yatambulawo dda naye ate alina n'ekitundu kiri kyamanyi kyasobola okuba nga ayogera bwogezi kigambo wano ne kiba nga kikutuukako ne kikuterereza obulamu tuli mu kirowooza tusanyusa okulabako omulundi omulala Ssaabakabona weewaawo nange nsanyusa okubasanga agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwe nga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo yenze Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona w'omwana w'omuddugavu waliyo abantu baffe abali ababuuza ti ekigambo Ssaabakabona kitegeeza ki Ssaabakabona kitegeeza okubonekerwa obw'omwoyo ebiribaawo ebirijja n'ebiriddawo mazima Ssaabakabona yatikkirwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwaka gwa 2017 omwezi gwali gwa kutaano ku lusozi Walusinsi e Bulemeezi olusozi Walusinsi era lwe luliko ejjaluliro luliko enzizi 102 luliko emitwe 112 era ezizo zisinzira mu nnombe weewali omutukuvu Ssewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu era nga kye kifundikwa era bassebo ne bannyabo n'enzirira omusiige Ssebyayi Kyabangi ne maama Namuganya Kukireka mu bigera abaatuzibwa mwaka gwa 62 ku lusozi Walusinsi era nga Ssaabakabona omubereberye mu mulembe omutinzi Kyusansi njagadde okubannyonnyola ebintu ebyo omulembe omutinzi Kyusansi gukulembera omwoyo oguyitibwa kitinda nti bwe tubeera wano mu Uganda tusobola okukola olutindo oluguka e Kabaale tusobola okukola olutindo olugenda mu Amerika tusobola okukola olutindo olugenda e Bungereza tusobola era obwakitinda nga butudde mu ggwe bwe bufunye ennyingo ezo oba bwe bukuleetera okusobola okuba oluta buliwo okuba oluta n'otambula oba okufunya engalo obwo bwe bwakitinda mu mulembe omutinzi Kyusansi olusozi Walusinsi tubadde n'ebizibu bingi nti ebifo bya Ttonda Namugereka byatwalibwa abantu aba bulijjo nti Buganda mu ndagaano y'olwenda bwe mala okujja mu kugabanya kw'ettaka mulaba nti mu kugabanya kw'amataka ago ebifo byaffe eby'obuwangwa n'ennono byagenda mu mataka g'abataka abo Ssaabasajja Kabaka be yagabira mu mulembe ogwo naye bwe byamala okugendayo yategeera bulungi nti olw'okuba baddugavu olw'okuba ba buwangwa na nnono yategeera bulungi nti bajja kukuuma ebyobuwangwa bwabwe kubanga njagala obbategeeza teri mukatuliki yagula wano ttaka teri mulokole yagula ttaka teri musiraamu yagula ttaka teri mukristaayo yagula ttaka bajjajja baffe baabawaliwe kakati nga bwe bibeerako ebyobuwangwa abantu abo nga bakuuma ebyobuwangwa ebyo naye ebyobuwangwa bya Walusinsi byonna bisaanyiziddwawo ejjaluliro buwanuka obukiro emirinze mayembe ga mbogo ebintu ebyo byonna ne bigenda nga bisaanyizibwawo era ne tufuna obuzibu ngaffe abaana b'abaddugavu ngaffe ab'obuwangwa n'ennono ensi yaffe n'etandika okuba nga esaanawo omusana gwaka mu budde obutali bwagwo enkuba n'etonnya mu budde obutali bwayo kubanga twasaanyawo obutonde bw'ensi n'abantu baffe ne batandika okuba nga bategeera mu ntegeera gye batategeera kati tuddawo buzzi okusomesa obuwangwa n'ennono okuteekateeka abantu mu nkola ey'obwasseruganda n'ennaŋŋanda okuzzaawo okunnyonnyola omwana w'omuddugavu nti tuyina okubeera mu buwangwa bwaffe kati ku lusozi Walusinsi ennyumba y'omusajja omukulu Ssewamala yaggalwa era ng'ennyumba eyo mu kuggalwa eggalwa oyo agamba nti ye yagabana ettaka ly'olusozi Walusi omukulu muwanguzi naffe nno olw'okuba tubaddewo mu kumala ebbanga tugezaako okwekubira enduulu eri baaladisi
eri ba DPC eri gavumenti ya Uganda abeeruweero era bakoze ekisoboka era mbategeeza abakkiriza nti yonna gye muli bajjajja b'abaana olusozi walusinsi luggulwa essaawa yonna nammwe nno amasabo gammwe gabeere maggule embuga zammwe zibeere enzigule obujjajja bwammwe bubeere buggule wabula nnyongera okugumya abantu bange abali ku lusozi walusi abantu bange bakabona ne bannabbona abakulemberwa Ssaabayima omukulu Kabona Wamala Mugalula kijjudde ne Kabona Makubu Yambago Nswannonde omusajja omukulu Lugayaavu abantu bange mwenna abali ku lusozi walusi njagala okubategeeza nti ensonga z'ewalusi zijja kuggwa kubanga gavumenti etaddemu omukono era twebaza abo abakulembeze ba gavumenti omanyi bwe mufuna obutakkaanya eyo oba na mutaka oba n'abantu ne mufuna obutakkaanya yo gavumenti eyingirawo abantu ba gavumenti n'ettaka liriko ekyapa kiriko Uganda government land title kuwebwa Uganda government nti ne bw'osanga nga ku kyapa ekyo kiyina naye nga kiriko olutobazi lusigala lwa government nga kuliko olusozi lusigala lwa government kuliko amafuta gasigala ga government kakati n'ekifo ekyo ekya cultural site Walusi Hill cultural site ettaka eryo lirina okuyambibwako government tusooke tutereze obutonde bw'omwana w'omuddugavu kanga kalwaki mpisa eyo leero abantu baffe tebaagala nnyo okumanya byafaayo naye wano wokka ku SK7 media TMO online television wetusobola okugirayo kubanga njagala nkuwa ekyokulabirako omuti guyitibwa nabukalu gwa bajjajja baffe ab'olugave era guli mpigi era yinula eteekateeka okusigula omuti ogwo etambuze olugendo lwayo yagumaze yagusigukuluddewo nebawaayo obukadde bakamu buna kakati bassebo ne banyabo tumba amala yagumaze aboolugave ekizibu kye baafunye tibayinza kitegeera naye kigenda kulondoola omwana n'omuki n'omuzzukulu so yinula yali esobola okunnyonnyolwa oluguudo n'eruyisa weeyina okuluyisa nga n'omuti ogwegukoze eki egwebalamye naye jjajja Katende Ndugwa n'aboolugave bonna n'omuti ogubaddeko enno n'ewuzi n'olukoba n'ebyafaayo baatandika okwesuulirayo gwa Naggamba ne baleka ababadde basamirirawo babiri omu ne bagenda mu kkooti ne batandika okuwoza ng'abeerabidde eyagenda mu kkooti yeerabira nti ekkooti yayinula ekyo yakyerabira bwe yali agenda mu kkooti yeerabira nti ekkooti ya gavumenti bwe yali agenda mu kkooti yeerabira nti ate gavumenti ye yayagala oluguudo luno wabula gye yalina okuwaaba wa eyo gye tukubiriza abasawo b'ekinnansi abasamize bajjajja b'abaana abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi kwegatta ebikati bikyalina nsonga yonna gye biyinza kukwatagana nayo kakati omuti baagusigudde linda ekigenda okugwa mu boolugave n'ekigenda okugwa mu nsi yonna kubanga gubadde teguyamba balugave bokka ekirala bwe tuba twagala okukyusa ekifo ng'ekyo tukola tutya tuyita mu mikolo ki biki bye tuyitamu tugeze gavumenti eyagala okukozesa ekifo ekyo biki bye tuyitamu naye n'aboolugave bayagadde kwekkusa nga basaba miliyoni 5 miliyoni 5 zigula omusambwa waliwo ebintu bingi bye twabadde tulina okukola kyogaba bakuwa miliyoni 5 ng'otunda ensi yo kabadde kakodyo kakwekkusa nejjajja n'abalaga nti timusobola kubanga mwalina kujja gye tuli ne tutuula wamu nti nze nga Ssaabakabona ekika oba kyankima mwenva oba kyalugave oba kyambogo oba kyaki kiyina bakabona batonda abasamiriranga ensonga eyo mujje gye tuli tubalage ensonga eyo wabula nebaza omukulu Katumba Wamala yavuddeyo n'ayimirira n'agamba nti ŋŋenda kwongera okutuula n'aboolugave ndabe kiki bwe tuyinza okubayamba kiki kye tuyinza okukola nsuubira nti wakyaliyo essuubi eriyinza okutuyita nga bajjajja b'abaana oba nga Ssaabakabona naga kiki kye tuyinza okukolera ekika ky'olugave omuti ogwo gwo bwe guba gwateekebwawo n'omusambo ogendamu gumazeewo emyaka emeka era gwakolebwa mikolo ki kubanga tusimba ekibira kya Lubaale era tuteekateeka emiti gya Lubaale gwakolebwa mukolo ki kiki kye tuyinza okukola
okukyusa obuyinza obwo buzza ku ludda olulala ng'aboolugave tebanyigiriziddwa, eggwanga terinyigiriziddwa, nga n'eyinula tenyigiriziddwa. Tuyinza kukola ki? Yinula yo yawangudde ekyanyigirizibwa, eyinula ekyanyigirizibwa. Oluguudo olwo basobola olukola ne balumala, kati eyo gye bayita black sport oba ogiwulira mu luzungu. bulungi nnyo. Oluguudo olwo basobola olukola ne balumala, naye nga fuso y'amatooke olutuukawo Kkwo, nga bbaasi olutuukawo Kkwo, nga bodaboda olutuukawo Kkwo, ng'era buli luvannyuma lwanaatuuka omwaka bwe gulituuka tebagusigudde mwezi gwakusatu, nga buli wetuuka mu mwezi gwokusatu omusambu ogwo guba gusala n'abaana baagwo. Black sport eyo eyinza okutta abantu nga 10,000 kubanga ejja kusigala oluguudo mujja luddukako nti ye awantu awo nga wafa. Ekyali wali munnakyetema tokimanyi, ebize bibeerawo ku luguudo olwo olw'e Masaka tobimanyi. Era omuti ogwo timba omunene abadde akeeranga n'avaamu n'agenda ayota omusana ate n'akomawo. Kakati ebintu ebyo byetaasa. Yinula ekyasanga obuzibu, ejja kusanga obubenje ku kifo ekyo, abantu nga bafa n'oluguudo nga olyaga ati akampite ku lukadde, eyo sijja kuyitayo akisidenti yaayo. Bannayuganda mwenda mugenda kusanga obuzibu, kaaba omugenyi eyazze mu Uganda agenda kusanga obuzibu mu kifo ekyo, wabula obutakisanga tusobola okutuula ne tukola emikolo ne twegayirira jjajja waffe Nabukalu ow'olugave omusambu ogwo ne tukoowoola kubanga baga nti sserukulu lengejja simanyi lunangwira n'ebirala bingi. Nakyejwe wangi, nakyejwe mpa olutaba lwange nfuuwe, olutaba lwonsabiriza olutassa mwoyo, sekati akali Namugongo tunaakalinnya n'ebirala bingi nnyo ebiri awo. Ozze n'oyogera oluguudo ontanudde, yewaawo nja kubuuza bingi. Yewaawo sabo. Executive director wa Yunula mukyala Catherine Kagina amyukibwa assistant director wa roads infrastructure ye John Bosco Sejjemba, Moses Kasacha yewa okutunula mu bya sendoza ye auditor, director legal services Mary Kuteesa, John Omeke wa procurement, Edina Lugumayo, Jennifer Kagwa, engineer Joseph Otimu, Samuel Muhozi, Isaac Kawani. Amanya lyempuliddemu erinzo tegeera Ssaabakabona byogamba. Mpuliddemu Sejjemba. Sejjemba. Osuubira abantu bano okutegeera ensonga zino? Anti mu kutegeera olwaleero bagamba nakugamba nti buli omu akwate ku sekita ye. Mazima. Ffe tulwanirira sekita yaffe. Olwaleero General Edward Katumba Wamala oyo Wankima. Minister wa Wax. Ate bamuzaala Sese. Era njagala okuwa ebyafaayo. Amasiro ga Buganda ogalaba. General Katumba Wamala mu lulyo lwavaamu, mu lujja lwavaamu olw'Abenkima, Esese gy'asibuka yatema omuti ogugenda mu masiro ago kwe gayimirira, era yagenda n'agutema bulungi, omuti ogwo tegugwa ku ttaka n'agutwala. Kitegeeza nti amanyi bulungi ennono. Mazima. Era agitegeera, era y'ensonga nti kooti bwe yabawadde obukadde 4 yayimiridde mu kamera nga professor naga nja kulaba bwe nyamba aboolugave mu nkola ey'ennono. Ate ye ne bwe yali presentinga mu parliament yagamba 150. Yagamba twayogera nabo tubawe 150 ne bagaana ne balemera ku 5. Kati ndowooza kyekyo kyoyogerako kyennyini. Naye 150 era tekijja kukola. N'ebitaano tebijja kukola. Ebigenda okukola bintu bitono nnyo. Bayina kutuyita tubabuulire ki nkola. Era lwaki babawadde miliyoni 4 aboolugave bayolesa mululu kitundu kya bubbi nga baagala kubba ssente za musambwa. Naye nze kyenjogera soogera nti babawe 5 kuba biba tibizzaawo muti ogwo, wabula njogera aboolugave bajje gye tuli tukole enkola. Gavumenti ya Uganda efunemu oluguudo lutambule n'abantu bakole ki bafunemu. Tuteekewo ennono omusambwa Nabukalu guddizibwe mu muti omulala guteekebwe baguwe ekifo. Olaba emiliyoni ezo 150 zisobola okugula yiika y'ettaka awo ne150 tikiggwawo, si miliyoni nga 345 yiika y'ettaka awo e Katende ne tugigula
ne tugitegeka bulungi ne tuteekako omuti mu mannya g'aboolugave ne tutamu ne tusimba omuti ogwo ne tusitula omusambwa ne tugula ente enjeru ne tugula ente enzirugavu emyufu ey'amabala abiri ne tugula embuzi ey'abitanga ey'omutango ne tugula endiga ya jjajja kiwanuka ne tuwongerera bulungi ne tusitula omusambwa ogwo ne tugenda tuteekateeka omuti guli ne tuteekateeka omuti omupya ogw'aboolugave abaliddawo myaka 10 myaka 5 ng'omuti ogwo gukula ng'abantu bajja baguwongerera era nga kifuuka kifo kya byafaayo we tugutadde. Nina kyenjagala okukubuuza nzikaatirizeewo n'abali mu bukulembeze oba n'abateesa bakitegeere ki ekinaabalukawo nga nabukalwanyiiza? Ekinaabalukawo nkyogedde nkugaye nti oluguudo olwo okuva lwe basiguddewo omuti ogwo eyo bagiyita black spot. Lwaki njogedde mu luzungu nti black spot bakimanyi bulungi nti kyekifo omufiira abantu ku kkubo. Okitegedde bulungi nti awo emmotoka zibeera zikolerawo accident. Ekirala ekyalo oba kibadde kibalako emmere tikigenda kuddamu oba kubadde kutonyebwako enkuba tegenda kuddamu kubaawo oba aboolugave ababadde balina obuyinza ng'amaanyi gaabwe gonna gajja gasibuka mu muti ogwo tibagenda kuddamu kubufuna. Okulwala n'okufa n'abaasigudde ababadde mu tulakita eyo mubatunuulire oba balugwala oba badaaba abaasigudde mubatunuulire mubateekeko amaaso eriisa ejjogi mulabe kye bagenda okuddira ne mu famire zaabwe abo abaasigudde. Naye bwe tuteesa kino kyenjogerako kye tuli mu kukola ate kisobola okutaasa byonna entalo ne zitabaawo. Omanyi nagamba tuleete enkola buli muntu ayambe sekita ye. Kati nze enkola bwe baba bateekateeka ensonga ezo nga Ssaabakabona ne kabinenti yabakutte omulamwa gw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ab'ebyobuwangwa n'ennono batuyite tubeere involved tubeere nga tuli mu nsonga eyo. Pulezidenti General w'abasawo b'ekinansi Senga Kulannama n'abo bonna ababadde bawongerera omuti ogwo kubanga bagwa mu sekita yaffe eri mboolugave gye bagamba n'okugwayo tebagwayo. Tosobola kulembera wa lugave ng'ate gwokera mu ekereziya ng'ate gwokera mu muzikiti. Tosobola kukola bya buwangwa na nnono ng'ate omuzikiti gwoyogereramu ekereziya gyoyogereramu ekkanisa gyoyogereramu ebikuba. Kanga katubadde mu kwabya olumba olwaleero ne Senga Kulannama wonsanze olwaleero tukole program tubadde mu kwabya lumbe olumba olwo lubadde mutungo tuyimiridde omukulu w'ekika n'agamba nti eddiini yajja naye omuganda asoma eddiini bbiri asoma eddiini eyaleetebwa omuzungu ate n'asoma n'enzikiriza y'abajjajjaabe. Mwana gwe obadde mulokole naye banno okuteekako bamaze kulayiza ne bakwambaza ekifundikwa tosobola kudda mu bulokole kusuula buwangwa bwaffe. Olumba olwo lubadde lwa baamusu ab'omusu bazzukulu ba Muyingo jjajjaffe Muyingo essamama okota gy'atuula ab'omusu ye maama waffe Najjinda n'Abagereka ekika kinene nnyo omusu gwe gufumbe wa baffe Ssaabasajja Kabaka bannyonnyodde ebigambo. Nyenza okulaba abalokole nga bali ku kifugi ate nga bababise eggomesi ya maama waabo nga bagibabise bajja abaana ku kifugi ate nga babawadde ekifundikwa. Bwe nkutta omuzindaalo okwogera ne nnyonnyola amakulu ne wavaayo kabona omulala ayogedde n'amala eggobe mu kibya ne bamugamba obudde buweddeko nga bamuwa eddakiika 3 n'agaa nti bafaaza babanajja wano mugenda bawedda essaawa nnamba. Kakati lwaki obudde obwaffe mu butemako ate nga tuli babuwangwa na nnono? Kakati ensi yaffe yagenda esaanawo okwabya ennyimba kya buwangwa na nnono era njogerwako ne ŋŋamba nti omuntu yalisikiddwa muzzukulu. Kakati mu nsonga ezo ez'ennono ffe ab'ennono ffe tuyina ozikwata tuzikole ki tuzoogereko. Era olwaleero golooza puroguramu eno naalibadde njogera ku muti nabukalu nfune ki naye eyo ye sekita yange siina kintu kirala kyonna. Naalibadde njogera ku lusozi Walusi nfune ki naalibadde njogera naye eyo ye sekita yange nga Ssaabakabona nze ndi wa buwangwa na nnono. Omanyi nabadde ndi awo yewaawo sabo mulina akatambi ke mutera okwogerako ne Senga Kulannama akaali ak'omugenzi Cyprian Kizito Lwanga nabadde ndi awo omusajja
abeera mu lubiri luno olw'omukirowooza ayitibwa Kabonandugwa n'akanteerako nali muwakanya kankazannyemu wano katini tuwulire. Ekyempara ku lw'entebe annyonnyodde nti Ekereziya Katolika gye buvuddeko yakkiriza okuggyayo ebyobuwangwa ebirungi babisse mu ddiini nga bwe kityo olw'okubanga ekifo Abaganda bwe basabira kiyitibwa ssabo n'agamba tewaba nsobi Ekereziya kugiyita ssabo. Ne bantwala emmanju naye nga waliwo essabo ne baŋŋamba kino nti buli lunaku bagendanga okukola ki okusaba. Ekigambo ssabo kiva mu ki mu butuufu kyakyalibadde yitibwa ssabo era bw'obuuza ajja kubuuza omukulu ono abantu abagenda mu masabo bagenda ku magala Katonda oba nedda ndowooza bawulire bawulinayo emitala maali eri obukyanaga ti essabo ffe mwe tukulidde gye batujjanjabira nebifaana ebigambo by'owulidde ebyo n'akatambi kentereddeko bantu singa tokwata sekita eno kugyogerera kugitereeza abantu balibanga bagikwata bubi kale kinneewuunyisa nti ne ku ntikko y'obukatuliki eyali abutikira mu ggwanga Uganda yamala oluvannyuma n'akola ki n'akitegeera naye nga kwali kunnyonnyola era omukazi yeevaamu mu Ekereziya n'amugaa nti essabo ffe gye tukuliddi ate nga we wasabirwa gye tujjanjabirwa era mu puroguramu eri wawulira nga nkugamba nti ffe situgenda kuwa musolo okuggyako ng'Ekereziya ewadde omusolo okuggyako ng'omuzikiti guwadde omusolo b'ekkanisa ffe essabo lyaffe we tusabira eryo ly'essinzizo lyaffe ery'obuwangwa n'ennono weewali emyoyo gy'abajjajja baffe era mu ssabo situyitangako Katonda njagala nkubuulire olaba Ssaabasajja Kabaka twamuyita nti musisi omutenzaggulu namunswa omwana wa Ttonda Namugereka ffe Ssaabasajja Kabaka sitwamuyitako Katonda Abanyolo bamuyita Kabamba Igulu ne bagandi yabamba eggulu Katono bamuyite Katonda ffe twategeera nti Katonda waffe alina abamuweereza era situmugattangako kintu kirala era owulira amannya gonna agayitibwa Ssaabasajja Kabaka kutegeera Mukama Katonda. Njagala okubuuza Ssaabakabona kaakati nyine ekibuuzo njagala kukubuuza nika nkikubuuze direct mwaba obuwangwa n'ennono muwakanya enkulaakulana y'eggwanga singa wabaawo oluguudo olugenda okuyita ewali omuti gwammwe kati nga Nabukalu we yabadde mulaba nga teyeetaagisa oba mwagala ekolebwe mu sitayiro ndala naati bw'obuuza Profesa bw'abeera ayanukula ekibuuzo takyanukula nga lekikyala Profesa asigala ki gwe bw'ofa twabya olumbe naye omufe aba yaziikwa aba yatuluma era sitwamuwaayo nti afe wabula twabya olumbe okutuukiriza ennono nti bwe mufiibwako omuntu mumuteekateeka mutya obutakosa balala kitegeeza okwabya olumbe kya nnono kaakati tetwagala kuziyiza nkulaakulana ya gavumenti otufiiriddwa omuti naye nnono kimwe tuyinza okuyita okuzzaawo omuti omulala ng'enkulaakulana ya gavumenti tekosezza Nabukalu tekosezza baalugave oba tekosezza bannayuganda ate nga naffe ab'olugave situkosezza nkulaakulana ya gavumenti tutuula ne tubeera wakati ne tuluŋŋamya nga bino byonna by'owulira nnuŋŋamya nti obutamanya ab'olugave abo balaba abantu bonna abali mu buwangwa n'ennono bali wansi wa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa so si wansi w'ekkooti za Uganda ekintu bwe kikwatagana mu buwangwa n'ennono mutuyite mutwebuuzeeko kubanga ffe tuli sipeeso mu nsonga eyo abantu abakwatagana n'obuwangwa n'ennono bali wansi w'ebigere bya Ssengakulanama ekibiina kye bayita tuli bumu bw'obeera musawo waki wa kinnansi mutuyite mutwebuuzeko nga tonnagenda mu kkooti tonnagenda wa Kagina tonnagenda wa Katumba Wamala sooka ojje tutuule kubanga ffe abo bonna baffe eddoboozi lye tugenda okukozesa nga twogera nabo gweowa olugave si lyogenda kukozesa ng'oyogera nabo eyo y'ensonga yokka gye nnyinza okunnyonnyola naye nga situlemesa nkulaakulana yaki yaggwanga era oluguudo lw'e Masaka lwe lwewaffe era nduwagira kitegeeza nti ne mu buwangwa n'ennono waliyo enkola ekolaganira awamu okuuma ebyo ebikuuma obuwangwa nga n'enkulaakulana etambulira
enkulaakulana etambulira waki mbadde mmanyi nti ze muwakanya bwokanya nti gwe omuti teguvaawo nedda kakati mugende nedda temusimawaawo nedda eyo si yenkola wabula bwe muba mugenda kusimawo muyita mu nteekateeka etya mazima kakati ekyo kye tulwanira nti oweddiini bwe yajja wano yaleeta divide and rule baawulemu tubafuge era nagamba nti bwe tuba tukola puroguramu zino zikwata ku buli muntu yenna ow'obuwangwa n'ennono naawe atali wa buwangwa na nnono puroguramu zino zikukola ki zikwatako kankaka olunaku lwajjo olwokutaano zaabadde naku somwezi 11 nabaddeko mu National Center ekigambo National Center bagitegedde eri mabega wa UBC oba wa Radio Uganda kakati National Center ye sete yategekebwa ezanyirwamu emizannyo gya Uganda kati mwe nabadde nga ndi mu kutongoza film y'abaana ba Uganda abazannyi ebina Uganda abantu bawagira ebina Nigeria ne bawagira Pango Kasayo ne bawagira ebiyindi ne bawagira ebikoleya abantu obawulira ate ebikoleya ebyo babiwagira ate babiwagira si byogerere mazima babiwagira byogerere omuganda jingo katandika butandisi yamala okuvaayo n'akyogera nti awo n'agamba awo n'agenda naye wano omwana azannya firimu ng'agizannya mu Luganda ng'onyumirwa ate bw'oyiga emizannyo ng'obitegeerera ddala naye okimanyi nti bannayuganda baagala okwagala ensi yaabwe naye ng'ensi yaabwe tebagiwagira era olwawo okusanga omunnayuganda TV za wano ziraga biri era nebaza TV za Uganda eziraga ebinayuganda abaana abo tubongereko nawulira juzi ng'omukulembeze w'eggwanga agamba mbu abantu bafune omwoyo gwa ggwanga abantu baagala ensi yaabwe omuntu okwagala ensi yaabwe goloza kankaka waliwo akuyigiriza okwagala ekinyomo waliwo akuyigiriza okwagala ekikaakyo waliwo atuyigiriza okwagala baffe Ssaabasajja Kabaka kakati abantu mu kwagala eggwanga lyabwe muyina kuddayo kubalekera nga badda ku nnono zaabwe kubanga ennono mwe muli okwagala ensi yaabwe naye bwe nabadde ntongoza firimu y'abaana abo nabagambye nti nze mpagira ebinayuganda era firimu nziraba naye nammwe abazanya ebinayuganda muleke kuzanya nga mulaga nti pasita akubye omusamiza emiggo omusamiza asindisa amayembe pasita n'asoma bw'asomye amayembe ne gakwata omuliro amasabo ne gajja abantu ne bawunzika nga balokose muzanye ebintu ebitegeerekeka naye olaba bwe baleseeyo abantu bonna ate ne bayita ffe abasamize okutongoza firimu eyo kyokka oze n'okyogera nezijjukira muzeyita amalemirundi ayina abaamuyita kulonkinga firimu emu n'abagamba omanyi muzeyita amalemirundi alaba nnyo firimu ezo omusanga ewaka ewuwo olw'essaani ng'avudde mu mbuga ye agiyingira saa 9 ogw'ekiro wajjajja bamweyana ntuulayo nze ntuuka ssaawa 3 ewaka naye omusanga 6 awo avuddeyo alaba ku firimu ezo ekimutamya firimu ezo naye yakyogera n'akiŋŋamba firimu badde bagizannye bulungi ng'eyatema Munnansi asuddwa buki bulungi naye bagyonoonye baleese simanyi asaba ne ka Bayibuli firimu yange neeyonooneka omusanga ayomba neweebuuza amasanyazi gagenze kiki ekinzita ne firimu zino kyatayagala kuziraba gye zisembera nti zimaliriza ziraga nti oli yawanika ekitabo naye ng'ate Katonda omwana w'omuddugavu ali feya wansobesa nti asala mazima ennyumba zino zirimu obulamuzi mazima naye kati olw'okuba bannaddiini abo baagala okufeebya obuwangwa bwaffe kati ne bakozesa abaana bano abazannya firimu ne babakozesa bubi bayibuli tesobola kuwangula ssabo kubanga njagala okutegeeza basebo ne banyabo bayibuli wano egenda myaka 15 oba eddiini zonna zigenda myaka 15 gwolooza obuwangwa n'ennono bumazewo emyaka emeka banaye bukyanga musoma Yesu bukyanga musoma Yesu Maria bukyanga musoma Muhammadi amasabo gano tulagula baani betulagula lwaki gakyayimiridde nabadde nongoberera kanga kanze nne bintu bingi byengoberera eriyo omusiraamu sekaani
bamuyita Seka Kasimu erinnya Kasimu erinnya Seka Kasimu ndowooza omwana mulenzi ono akola ku Bukedde TV bamuyita ani abadde Bulaya ennaku ezo yamuleeta yamukyaza ng'ali mu kwogera ku kuwasa kw'abakazi okuwasa abakazi abaana mu ddiini ey'Obusiraamu yayogedde ebintu ekituufu nga teri musiraamu wa Uganda akkirizibwa kuwasa abakazi bana ng'omuntu yali wasiza omukazi atya omu kubanga yayogedde nti bw'oba tosobola kwenkanyankanya nga tosobola okyayinza omugamba nti omanyi maama w'abaana nze nja kubeera ewuwo misana mukazi wange ate ye mukazi omukulu gwe mbireke naye ng'ani atakikola wano e Uganda bw'oba tosobola kuyimirira noga nti mukazi wange yono noono mukazi wange yono towasa bw'ogenda mu kisaawe ng'osobola okusamba kyenda emipiira gyonna n'ogikwata ate n'obeera nga buli wakugambira wonna wonna ng'olina obusobozi ate bw'ova mu kisaawe n'ogula ebyokulya naye ng'okyayimirira n'oga nti maama w'abaana munnange ennyamba ate ennyumba landiroodi musasuleko emitwalo 5 nange empeerezaayo 10 togeza kuwasa mukazi wakomeka wakubiri bw'oba ng'okyasobola okuyimirira n'oga nti ate munnange nakomyewo nkooye kakati wano e Uganda ku stress za banka na biki amasafu obunene biki ani akyasobola renti ani akyasobola okusamba ekyenda ng'okijja wano okijja eno n'okizzeeri ani akyakisobola ku makya n'olweggulo nova muno bakutemya endobo nodda omusajja yayogedde era n'aga nti nze nina omukazi ssebo teogeza okujjako omukyalo ono bw'aba tazadde omukyalo ono bw'aba ayina ekizibu ekira kwega mutuula nga muyinamu ekizibu naye nendabira ddala gw'okimanyi nti abasajja ba wano okuwasa omukazi ono n'awasa ono n'awasa ono nakyo kitundu ekisaanyizaawo eggwanga lyaffe mazima ddala kubanga obusobozi obutono ate bw'obugattako okubugabanya ennyo olema okutuukiriza okitegeera nagenza okubalamu nga teri alina mukazi wakubiri asobola kutuukiriza bintu by'abakazi bameka naye osanga omusiraamu batugamba hakki nnya naye nga hakki nnya ni asobola ozituukiriza nga tutambula tuyita Katonda tutambula tusaba gwe twamma nga yeerabira tutambula mu kkubo nga twenyigiriza kale nno bassebo ne bannyabo ensi omuzungu bwe yajja wano n'aleeta okuwasa abakazi abangi n'aleeta okubanga eggwanga lyaffe lisigadde emabega naye sekita yaffe y'abasawo b'ekinnansi ng'omusawo w'ekinnansi n'owasa abakazi 5 abakazi 6 n'ofa ng'ozadde abaana 12 mu bakazi 9 gwe tolaba nti ebintu byonna byoleseewo biba bigenda kugabanyizibwa ku oyo nti nze akange kankatunde ngende ngule mawogole wagazi okusanga ekiggwa kino kiweddewo era nze kankaka mwe nasinziira olubiri luno olulabo lwa Ssewamala ekiggwa ekiyitibwa Bulamuzi wano wentu lubiri lwanzikiriza ya buwangwa na nnono teri musika wange agenda kukwata ku kifo kino ekifo kino n'ekyapa nakiwaayo nze nkuuma kikuume kiri mu mannya ganzikiriza ya buwangwa na nnono ate nze kanka kansikirwa muzzukulu nze sigenda kusikirwa mwana gwenzaala wansobesa obusika nti omuntu yali badde asikirwa muzzukulu we kati nze omwana gwenzaala asikire sengakula namaana amuyita atya bisasa nsikire asikire sengakula nama amuyita atya amuyite mukazi we oba asigala maama we kakati agenda asula mu kitanda kyange ate mwe namuzaalira owabula omuzzukulu yampita jjajja era muyita musajja munnange ne jjajjawo omukyala amuyita mukyala we kakati nze nja kusikira muzzukulu era ekifo kino kyanzikiriza ya buwangwa na nnono si ky'abaana bange era omuntu eyateeka ettaffaali lye ku nnyumba ya Ssewamala ejja kubeerawo emyaka n'emyaka kubanga si bya busika by'abaana byanzikiriza ya buwangwa naki omanyi abazungu bajja ne basangawo enteekateeka eyo bo ne bateekawo amasinzizo ku nsozi zammwe Namirembe zonna mpulira zirimu amannya bw'ogoberera eno mu buwangwa yeewali ensibuko yeewaawo eri bw'osomayo tojjukirayo nti ate obubaka obwa Kiraano bwali busoma bwe buti tosobola naye ate nga weewali ekiggwa kyabwe we baakiteeka bwe tusololeza ekimu eky'ekkumi ne tusolooza ekiweebwayo ne tuteeka ssente waliyo enkiiko za Ssaabafumbo n'abakyala zonna ziriwa ziri eyo
oyagala kungamba Ssaabakabona nti ekifo kino wansi w'obukulembeze bwo waawo kya buwangwa na nnono si kya Ssaabakabona si kya Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa teri kyanzikiriza ya buwangwa na nnono nakidonatinga nakigaba n'ekyapa kisoma nzikiriza ya buwangwa na nnono nakiwaayo kankaka ekifo kino kiri mu kawumbi nakusoba naye nakigaba kyanzikiriza ya buwangwa na nnono era kijja kusigalawo Ssaabakabona aliddako naye akirekewo n'omulala aliddako n'omulala aliddako gwe kyogamba lwaki nkitadde mu programu ate kirine mu Ekiraamo saba nze nalama dda kirine mu Ekiraamo kirine mu nteekateeka era kino si kyasenga kulannama tukuuma kiki kikuume kyanzikiriza ya buwangwa na nnono akatweyagalire wano banna era teba muntu nti nze kankako omusika wange ayinza okujja wano akwate ku kintu kyonna aye enzikiriza ya buwangwa na nnono ye mu directinga ne bamuwa entebe ng'omwana wa Ssaabakabona so singa omukulembeze w'ekifo kino bo balina ewaabwe nabategekera ewaabwe buli kimu nabategekera mu kyalo ekiggwa wakiraba ekyettegula mu kyalo naye kankaka puroguramu yange eyo yekanna buli mulwaki togikola ngenda kugibalaga balabe ekiggwa ekyettegula bulungi nnyo basiime ate nno oze n'okyogera nenfuna n'endowooza endala okimanyi simanyi bwe balaama mu buwangwa na nnono omuntu awandiika atya ebibi Ekiraamo kyangu Ekiraamo sooka n'oyogera amanyago noyogera aga kitaawo noyogera aga maamawo noyogera ennaku z'omwezi ze bakuzaalirako emyaka gyo ennaku z'omwezi ze bakuzaalirako emyaka gy'oyina w'olaamidde otegeera bulungi obadde ofaanana otya kaakati n'otandika okunnyonnyola ebyo abaana be wazaala buli mwana ne maama we ng'omwogerako mu Kiraamo nti kankaka Peter Junior gwe nazaala Nabuuma Ali Zubeda nti omwana oyo aweza emyaka bwegiti wennaamidde era namuwadde ekibanja kyange ekiwano ne muwa ekifo kyange wano oba omwana oyo yanvuma nankola bwati nankola bwati musiina kye muwadde oba ekyobugagga kye nawe oyo kusoma kubanga oli waddembe ebintu byo kati nganza omukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ndi waddembe ebintu byange byonna obbireka mu kitongole ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'abaana mbawadde kusoma ne gwe mpadde nga mulamu era nze kankaka omwana wakula nga muwa ekikye senga kulannama ng'oyogera ku bakyala abakyala be wazaalamu abaana ngero baga nti twayawukana baafumbirwa nze nina omukyala omu bamuyita senga kulannama nabbona nnabakoza aligaweesa era yazadde omwana nabbona nnabisaso yazadde kabona bisaso aligaweesa Jjumba oyo yamuzaala era abaana bonna n'oboogerako ne maama waabwe bw'omaliriza n'ogaba ebintu byo noyogera ebyafaayo byo nze Jjumba nasooka nensamira bwenti nempita bwenti nempita bwenti nempita bwenti nonyonnyola kubanga Ekiraamo y'ensonga yokka gy'osobola omufu w'alina eddembe w'ayogerera nga takyasobola kwogera boogeza Kiraamo naye wano kati bw'omaliriza n'okiteresaani andi kati bw'omaliriza Ekiraamo ekyo ng'omaze okukikola ebyobugagga obigabye bulungi osobola okuyita balooya bo kati ffe tulina balooya b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Mukutu n'abalala omuntu si kirungi kwogera balooya be bonna nze nina balooyazi 12 n'oyita omukulu w'ekika kyo osobola okuyita ssentebe w'ekyalo ekyo singa abakwali nga mubadde mukolagana nga nze bwe nkolagana ne mwami Kafeero Difaasi osobola okuyitayo kuba oluganda lwo nabo ne bateekako emikono abantu mikwano gyo ne bateekako emikono era Ekiraamo ekyo kisobola okiteresa administrator general osobola okumuteresa Ekiraamo ekyo kubanga bw'ofa administrator general yateesa Ekiraamo mu nkola osobola okitwala ewa registrar for document n'abeera nga registrar for document ategese bulungi Ekiraamo ekyo era osobola okukola kopi 20 12 ate osobola okulaamira ku lutambi
nga luno lwolaba ntuddeko tinze sisikirwanga mwana gwenkola ki gwenzaala era omwana agenda okuzaala omusikaawo kirungi nnyo gwe atalina lubaale mutwale ku DNA naye nze kankaka kye nakola abaana bonna balina DNA zaabwe era teri muntu ayinza kuleeta mwana ku mulambo gwange teriyo omukazi ayinza kumuleeta n'agamba wuuno nze abaana bonna balina DNA abaana bonna balina birth certificate buli mwana gwenzaala ategekeddwa buki bulungi teri muntu era nze mu kufa kwange teriyo mukazi gwe bayinza kulaga nti alese bannamwandu babiri nze ndese abaana 6 oba ndese abaana 7 ne namwandu atya oyesenga kulanda maali gaweesa kakati n'olutambi luno basobola oddukozesa ng'ekiraamo oli n'atula mu kamera n'abyogera n'abisengeka nga bw'ogambye n'abiwa kankaka n'abitereka n'abiwa kigundu n'abikola ki kati ofubanga nnyo ng'ebiri mu kiraamo bikwatagana na bino by'obadde oyogera ofubanga nnyo ebiri mu kiraamo nga byonna wabikola nga bw'owulira nkola ki nze eddaame lyange lyatuuka dda ewa administrator general kubanga bw'ojagala okwongerako kye bayita okukolamu amendment nga weeyongeddeyo kubanga kankaka kankubule nze nkyawangaala ngenda kusikirwa muzzukulu ate n'omuzzukulu anansikira tannazaalibwa ate ng'alina okuzaalibwa ate muteeketeeke kitegeeza nkyaliwo naye tikikugaana kukola kiraamo ekiraamo si kwe kufa omufu ayina eddembe lyokka okwogera ate bw'okola ekiraamo kiyise mu mateeka tolama mu buwandiiko buno bubiri kubanga kati nze ekyange kiri mu mukono gwange ate ne mmala nenkitayipinga kambuuze yewaawo sebo n'amalwa akubeera na bintu kubanga abamu oyinza okwelowoozaako kulaba noga naayogera kikiwaninjuwa ddaani olaama lwa ddembe lyo olw'eddembe lyo ng'omuntu olaama omufu wayogerera kubanga kankutegeeze eddaame liba lya Ssaabasajja Kabaka ekiraamo kyekyomukopi kyekyomuntu wa bulijjo obeera n'ekiraamo olw'eddembe lyo ne bw'oba toyina suwaani ne bw'oba toyina kikopo ne bw'oba toyina kati nze kankaka ewaffe kannabulemu naye eyo tebanziikayo bagenda kunzika ku ssinzizo ekkulu eryo lyolaba lyetuteekateeka lyetugenda okuzimba essinzizo eryo wengenda okuterekebwa kakati omuntu olaama n'ekitongole kyoleseewo ne kisobola okuba nga kisobola okugaidingibwa obuki obulungi eri abakulembeze abayinza okuba nga tebakusanga nawo gwe kakiteekateeka kubanga nze kankaka ngenda kumala ennaku 8 ku nsi olw'omunaana lwe bantereka kitegeeza nja kutuukako ewalusi bagenda kumpisaako wano bampiseeko wano era n'ekitongole nti funeral service eteekateeka okuziika nayo ogiteekamu ne ssente n'obeera nga wazisasula n'entereka y'entaanayo weegenda okubeera enteekateeka bakola ki kubanga nze kankaka ndi wakukaza bukaza ngenda kubeera nga kabaka Falaawo naye byonna obireka obitegese nga bisobola okukoleka ne babiteekateeka bulungi nga boolaba bwe bateeka bakalidinaali oba bwe bateeka bapaapa mu masinzizo ago nange bwe ngenda okubeera nga Ssaabakabona okitegedde nga Ssaabakabona kati ne Sengakula Nama naye alina entereka ye era n'ama gy'abakoze eki gy'abasiimye mmwe abasigaddewo kutuukiriza kiraamo kya muntu mu nkola so si muntu kufa ate ekiraamo kirungi okukisoma nga n'omuntu akyakola ki nga tebannamutereka abantu ne bamanya tetulinda kuziika ate bw'olinda okuziika abantu abatataaganya kati nze Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekifo ky'obwa Ssaabakabona tebakiraamira muntu ekifo kya Ssaabakabona bakironda obayita mu myoyo waliwo ebiyitibwamu ezo ze tuyita doctrine zaffe kati nze ekifo ky'obwa Ssaabakabona sisobola kiraamira muki kakati naye nde ssentebe mwe mbadde ntudde bwe batasoma kiraamo kyo abakulembeze bo batataaganya mu kitongole mukola ki mubadde naye bwe bakisoma wano mu kufa bamanye neteekateeka gye bayitamu okufuna Ssaabakabona adda mu biki mu bigere ekiraamo ekyo bwe batakisoma nga wooli abaana bajja kusituka nga balowooza nti wano waabwe so nga mu kiraamo mulimu nti ekifo ekyo kyanzikiriza ya buwangwa na nnono nakiwaayo ekyapa kiri wano bwe kiti ne bwe kiti ozze n'oyogera yesebo ku kulaama nebeera nsonga nkulu nnyo
bayinza n'okuddira kati nga nfudde labayo kankaka olyoka ogende ku ekyo ne baga Jumba alese abaana bwe bati ye Ssaabakabona ate ne bannamwandu bameka nze ku mulambo gwange ndese namwandu omu abasigadde be nazaalamu abaana baba bazze kuziika baddembe n'obutajja kuziika ne babeerayo mbabbaabwe nze ku mulambo gwange tosomerako nti ndese bannamwandu basatu naye ne basoma bannamwandu bana kankaka ng'ate obadde n'omu oli mwayawukana dda n'azaala n'abaana awalala w'omusajja omulala ate najja ewo ne bamusoma nga nnamwandu gwe tolaba nti baba bakuyiikiriza ate naye oba omulegedde ekizibu kuba n'omusajja oli naye anyiiga amulina ate eri bakusomera nnamwandu ate ojjeeno ate wano ne bajja n'okumujja mu lumbe mbu yafiiriddwa omusajja n'omwana we nze baana ate mba mbaleseewo nga kulana ye maama waabwe onkwasa bulungi kakati Ekiraamo tobonaabonya bantu kankaka nze faamu y'ente njirina ennaku omunaana ze ngenda okumala mu nsi oba abantu bagenda kulya ng'ente 5 already mweziri okitegedde bulungi oba enzika yange siri wa kusondera kubanga ndi mukulu mu ggwanga ne gavumenti ejja kuteekateeka okuziika kwange n'obwakabaka bujja kuteekateeka okuziika kwange ne bannaddiini bajja kuteekateeka okuziika kwange kubanga ndi muntu mukulu mu ggwanga kakati toyinza kufaga ntwala misinde nti kumakya wa munanda okiraba nteekwa okuteekebwa kubanga nze ndi wannono nze n'omuntu bakabona abalina okunsabira nabayimirira batya bantereka batya bonna mu Kiraamo bakola ki babaamu njagala okubuuza yewawuse gavumenti yazze ejjo yereeta enkola ez'okusikiragana n'omukyala kati waddembe okusikira ebyobugagga bingi nnyo ebyayogeddwa ne bibanga ebinaabula n'okusiimuula enteekateeka z'amadiini ssaako n'obuwangwa mu ngeri kyentuufu eyalambikibwa okuva ku bujjajja kale nga kiraga nti waliwo okunyigirizibwa okubaddewo emabega naddala kakati njawulira Ssaabakabona okusikiragana kuno kuba kusikira bintu kuba kusikira musaayi okusikira tusikira musaayi era ekyaviirako Buganda eno oba Uganda yaffe abantu mu busika okutandika okukayanira ebintu n'okutunda ebintu bya maama waabwe kwe kusikisa abaana kakati awo obusobe buba bumaze okujja amawemukirano gaba gamaze okujja naye omuntu asika nze nasikira jjajja wange ali gaweesa nasikira jjajja wange Kiwanuka naye jjajja wange oyo Kiwanuka gwe nasikira si Kiwanuka omusambwa Kiwanuka omuntu gwe baziika kannabulemu nja kusaba SK7 media programu y'ebijja ne programu y'ekigwa kankaka yonna ogimuwe agyeditinge asobole okulaga abantu ebintu ebyo byenjogerako bajjajja abo bennasikira nze nali muzzukulu naye olaba nti nzizizaawo olujja mpumbye ekika nzizizaawo ennyiriri nteeseteese enkola yonna kubanga nali muzzukulu sisobola kubaako busobe omuntu asikira kitaawe atandikirawo okufuna ebizibu kubanga aba amaze okusoba ayingira mu nnyumba eri n'ayingira ne mu kisenge ne bamwambaza n'engatto za kitaawe n'ayambala n'essuuti za kitaawe so ayina essuuti zange zirina kwambalwa bazzukulu ekkanzu zange zirina kwambalwa bazzukulu si baana bange n'abaana bange balina bajjajja baabwe nze sirina taata nabo balina gye balina okugenda okitegedde bulungi kakati abaana ne batandika okukayanira empalezo ne batandika omwana bw'awasa abamuko nga tasobola kuyingira mu kisenge kyo omuwala bw'afumbirwa abamuko nga tasobola kuyingira mu kisenge kyo puroguramu zino situjja zikolanga kubayigiriza mmwe eddagala nakubalagula ebyo twabibabuulira dda mulina okutegeera ebintu by'ennono kyova olabanga mwena muli balwadde emitwe gibaluma bizinesi zibaweddeko mulowooza baabaloze naye nga mwasoba kuva mu maka gye muva ku bintu bino bye tunnyonnyola abamu tebasoba mu bugenderere naye lwabutamanya wabula wannyonnyola n'omululu kakati nze nkutta ebintu bino mbiwadde nzikiriza naye yensikidde
ngambye nti Ssaabakabona Dambigere agenda okunsikira tomumanyi na mumanya simumanyi na kumukola mulambika na kumuwandika sisobola kubanga oyo alondebwa bulondebwa ng'ayita mitendera gy'emizimu gy'abajjajjaabe n'abo abakulembeze abasigaddewo mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono gwe toyinza musongako nyinza okubanga mu nnyumba yange nze mbadde Ssaabakabona nga mu nnyumba yange aliddamu okubeera ti ng'oluusi oyinza n'okwetolola ebyasanga 5 nga timulize mu kufuna Ssaabakabona ng'avudde mu nnyumba eriwa eno njagala okubuuza ate ababba obusika bano oli n'agenda ewaalo yawo n'ateekayo erinnya ly'oyo gwakola ki gwasiima anti kankaka ebintu bino gwe wennyini gwe babbisa obusika oba wabirambika bubi nkugambye bwe nti gwe babbako obusika nkugambye nti ekiraamo kyange kiri wa administrator general kiri mu balooya bange kiri mu mikwano gyange kiri mu bakabona bange kakati nze omwana owange agenda okubba obusika agenda kuyitawa kino kiri ku TMO mazima nkyogedde leero olutambi luno we naafiira nga gye luli emyaka 40 kubanga wangamba zijja kubeerayo paka okitegedde bulungi kakati agenda okubba ekiraamo kyange agenda kuyitawa olunaku lumu bayimirire basikise mutabani wange aligaweesa oba basikise mutabani wange Eddungu Jumba ali ku university nkugambye bulungi nenkunnyonnyola nti nze mu ddaame lyange n'omwana agenda okuzaala omusika wange mu ddaame lyange alalambikiddwa ne DNA mweri kitegeeza n'omwana agenda okunsikira nga muzzukulu era naye alimala kugibwako DNA n'abeera nga waffe nga n'omwana oli kubanga oyinza okusikirwa ow'emmamba ng'ate oli wakiba olyo ne lusankalana gwe kankaka ku mizimu gye nnina ku mayembe ge nnina ku lubaale gwe nnina ku bwakatonda bwe nnina ekyali ntwazizza Bisaso mutwale ku DNA ekiki ekyali ntwazizza Aligaweesa ku DNA ekiki ekyali ntwazizza Ddungu ku DNA ekiki kulambika abasigaddewo kubanga gwaliko obuyinza oba ofudde bali abasigaddewo baba tebalina buyinza kati bw'obaga nti abo baana bange nga ne DNA ezaabwe weeziri baba tebaliko buyinza obujulizi bwakiwandiiko nti omuno omwana wajjumba ne DNA yiino yagikola waali nga mulamu n'eddwaliro gye wagikolera nga ne muddaame mweri kakati gw'ogamba nti bano abaana bange bakuteza olubobbo ne kakumalayo kakati gwe atakyagenda mu ssabo atakyasobola kumanya genda bakuggyeko DNA eya $1,000,000 oba $500 naye omwana gwowerera asomera obukadde 2 ttaamu emu omwana asomera $1,000,000 ttaamu etya jjako akasente katono ogende ku DNA maama w'omwana mugambe nti omwana tumutwale ku DNA kubanga eno global village ensi ekuze njagala okubuuza Ssaabakabona omwana bwe mumutwala ku DNA naye mumuleka ng'ategedde bulungi waali naye gwe kankako yagala mbeere ng'omugenzi kafeero ne bakugamba nti gwe golden boy of Africa gwe prince nga bakuziikula nga gwe Ssaabakabona abaana batataganya abaana baleke nga bonna wabalambika ensonga eyo no kankaka abantu bagiraba ng'entono nsonga nkulu nnyo nyina kyembadde njala okubuuza wali bankibuuze mu ngeri kibuuze tofaayo kwegamba njagala kumanya how Ssaabakabona walks away with it kwegamba okwata otya abaana b'omukazi oli akwesiga senga kulanama n'obateeka ku DNA amaka n'ogasigaza nanti omukyala kwata tonneesiga omukyala omunnyonnyola n'omugamba nti kati ffe twesigaŋŋana naye tuli wano nga tuli presentinga abantu abalala toyinza kumanya nti oba senga kulanama yagenda okunsooka oba nze ngenda omusooka naye mu Buganda omusajja yasooka teri mukazi gwe bagamba nti gwogenda okusooka mu Buganda omusajja yakola ki abakazi batubuuza oluusi kakati nze senga kulanama mugamba nti tugenda kuvaawo ngenda kulekera ebizibu Bisaso bamuyimirireko nga baga nti si
mwana wa Ssaabakabona naye omwana ono azaliddwa ku Paragon Hospital ekitugano mukolako dyeni ekiki waffe nkimanyi mwana wange yani ye Bisaso Kasamitala Segawa Jumba mwana wange naye bamujjeko dyeni nga aba Paragon bamujjako ki dyeni yenna Bisaso nga bamujjako nabali abaana abalala ng'ogamba omukyala ddungu ono okumulekawo alikaweese ono mulekawo nga simujjeko dyeni agenda kubonaabona abaana bonna oba bawala oba balenzi nze bonna nabajjako kati nyinamu n'ekirala kyenjagala okubuuza waliwo omuntu lwatuuka nga Ssaabakabona nsanga mu bifo byo byonna abantu nga baana bo abali adopted oba bakiyita batya mu Luganda abo b'okuzizza obukuza ne babeera wansi w'obulabirizi ebo ne basoma wansi w'obukulembeze ebo n'obateekateeka ne future zaabwe wansi w'obwagazi bwo omwana ono nga si wa musaayi gwo bw'oba olaamaye omulaamiro anti nakugambye nti kati ebintu bino nabiwenzikirizayo obuwangwa naye nnono yampaaki era mu Ekiraamo oteekamu nti omwana gundi namuwa ettaka lyange ery'omukirowooza ng'ettaka eryo ndimuwadde liriko 5 ku 10 era ekyapa nakikyusa nekiteeka mu mannya ge mwana wa mukulu wange naye sekanjako oyo nze namukuza mwana wa mukulu wange naye bakuseera oyo nze namukuza oyo muganda wange Kiggundu Lubowa awo we mulabaawo ali namuwaawo era nekiteeka mu buwandiike kubanga muganda wange oyo twakolagana kankaka olabye nga tulina abaana betugabidde ettaka olabye nga tulina betugabidde emmotoka bw'ogenda omuwa ettaka eryo kyusa ebiwandiiko n'obizza mu mannya ge ne mu Ekiraamo n'okiteekamu nti ekyo nakigabira gundi tikirina kyekikujjako abantu be babonyaabonya emirambo gyabwe nga tibaagala kwogera mazima ne bw'onoogakweka emirundi 10 bw'ofa gavaayo era abantu omuntu aswala nga mulamu n'omulambo ne gukola ki ne guswala mumanyi abantu batulowooza bwe tuli basawo baganda bwe tuli basamize bwe tuli basawo bakinansi mugenda ne mulowooleza ddala nti titutegeera fe tusobola okuluŋŋamya eggwanga lino ne libeeramu emirembe kubanga kankaka munnamagye nalaamamu ne bwenkulaza omuntu mwayita ddala ani ayinza okutataaganya okufa kwange okujjako nga bano Bakiggundu abasigaddewo kituufu bayagala omulambo gwo gutataagane nga bo naye ndowooza bw'oba walambika obulungi bo be baswala si gwaswala kuba n'Ekiraamo olukisoma wali abantu abali mu tenti basiita n'ebigiri ne baga nti omusajja yakola ensonga omusajja yateekateeka bulungi nnyo waawo okusinziira ku Ssaabakabona kyayigiriza omanyi kibadde kitawaanya abantu obweraliikirivu nga bujjudde bwetimbye abasajja n'abakazi abakozeemu akasente kaabwe nsembayo nkubuuza ekibuuzo ku kulaama omukazi alaama era bw'aba alaama ye enkola eyiye kakati gwe ne Ssenga Kulannama mulina ebintu bye mwakola buli omu mu bubwe nga Ssenga alina ebibye era waliwo lwe mutuuka emmotoka ya jjajja Jumba nejja nenga bali dakiika 5 ne Ssenga Kulannama ayingirewo waliwo ennene ejja emabega awo ya guliini oba waliwo ennene ejja endala oyo atuuse kakati emmotoka zino zonna zipaakinze wantu wamu okulaama kutuuse gw'olaama ebya Ssenga oba ne Ssenga alaama ebibye anti njagala kubuulira njagala kutuuka ku nsonga waliwo omusango gwe twabaddeko ng'omuntu omu jjajja w'abaana nga yagula pikipiki enzibe naye nga musajja mukulu ate wavunaanyizibwa naye abasawo b'ekinnansi bakozesezza omukisa ogw'obutasoma ekidduka ebeera kaadi bw'ogiteeka mu ssimu yo eraga oligino ne duplicate bw'oba tomanyiyita kankaka amanyi bwe bagula emmotoka akuyambeko yita kankaka amanyi bwe bagula emmotoka akuyambeko
fesi twasoma naye abaana baffe bakola ki basoma era bali ku masomero si weewaawo kakati gwagenda okulaama olwaleero kye bayita ekidduka ebeera kaadi nze kankaka emmotoka yange yonna erisembayo gye ndisembayo nayo nina nyingi naye ezo ze bagamba nti Ssaabakabona eyo mwatambulira eyo ya Ssaabakabona addako otekedde gyembadde ntambuliramu we bateeka omulambo gwange esigalamu akayivuzi mu byafaayo nti eyo emmotoka Ssaabakabona gye yasembayo kolaki okuvuga tegenda kuddamu kutambula tegenda kuddamu kukola egenda kubeera awo nti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligawesa ekyo kyekidduka kye ekyakola ki nga bw'olaba eyamuteesa nga bw'olaba eyammoze rediyo n'ez'abalala kanyogereko ezo kakati endala eriba egiddirira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bw'eriba teyina sente zigulira Ssaabakabona addako mu mmotoka eyo gyali bakola ki gyatandikirako si ya mwana wange ne mu kiraamo bwekikola ki bwekiri bwewali baawo nnya ttaano eziddako era ndiba nzaawudde nti ezo ze za Ssaabakabona akola ki ze z'abaana bange kati emmotoka yasenga kulannama esoma amannya n'abakooza kulannama otegedde eya Jjumba Lubowa aligaweesa esoma Jjumba Lubowa aligaweesa kubanga emmotoka ze tuvuga ziba mannya gaffe okitegedde bulungi kakati ekyo bwe tukimala ng'omuntu amaze okutegeera nti agamanya emmotoka ya gundi olwaleero ekinnwanyisa emmotoka yasenga kulannama bw'aba alaamye ng'emmotoka z'abaana be oba z'abaganda be oba ya musikaawe nze Jjumba mba ndiwo okutuukiriza ddaame kiraamo kyakulannama so si kukimenyaamenya kubanga siina mululu gwakubba bintu abantu abali ku nsi balina omululu naye omufu bw'aba afudde tuukiriza ekiraamo kye omukazi bw'aba alaamye ebintu by'omukazi biba bya mukazi n'eby'omusajja biba byaki era tosanga nga mukazi ng'alina ssente gwe noddirawo mbu ssente zizo nti olw'okuba kulannama alina ssente za Jjumba nze nina ezange naye alina ezize ntuukiriza obuvunaanyizibwa bw'awaka naye n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'awaka ng'omukyala naye ekintu oba alwadde nze nina omutwala mu ddwaliro oba talina mafuta ga mmotoka nze nina ogateekamu oba ekati wali mmere nze nina ogenda mu lusuku bagireete omusajja kuyisa omusajja awaka kwe kulabirira mukazi wo ng'omusajja onkwasa bulungi kakati kulannama ayina okulaama kubanga amaka kati kanga kankubuulire mwakulayiti gye tuli olabayo akamaka gasenga kulannama si gange okitegedde bulungi nnyo maka gaani namusanga nago n'ekyapa kisoma mannya ge si gange wabula ate amaka gange ge namuzimbira era kumpi eyo mwakulayiti ate ago gange ga mukyala nti genkuwadde nebyenteeseteese mu kyalo ebintu byakulannama bisigala byakulannama n'ebya Jjumba bisigala bya Jjumba togatta mandwa na mugugu kubanga oli musanze mukazi mukozi nange yansanga ndi mukozi nyinza ntya okukwata ku bintu bye ako kabonero ka bubbi ate oba okakola okyali n'omukyalo oyo nga mulamu abakulaba bye bireetera abantu okwawukana waliwo bempulira jjajja Jjumba yewaawo sebo abalemesa abakazi okukola nga yamuwasa tamukkiriza kuva muki mukazi we mulungi nnyo abasajja abalala bajja mulaba namugamba tova wano kakati n'osanga waliwo kankuleetere n'ennyombo zino ngeri gy'oli jjajja w'abaana ne bayombagana ekiro kimu namugamba neggomesa eyo togenda nayo nze nakola ki nze nagikuwa nze nagigula ojjukira bwe wali ogenda ewammwe ne bye watwala kale eriyo abasajja abamu abakwata n'akabi naga nze nazigula kanzooke olwo bayombaganye omukyalo ono atalina bintu maka yafumbirwa maka gafuga bbi ye takola ddaame kuba abatalina kyalaamo kuba nsomesezza wali okulaama si bintu ayi ate kati kangu nati ombuuzizza nti ekiraamo kyakulannama kikiyingira mu kikyo gwe Jjumba tojja kulaama olaamiremu n'ebyakulannama ate oba olaamye kasita olaama n'oteekamu ekintu ekitali kikyo n'oyogera ku kamera ya kankaka
ate oba olambye era bakisazaamu nti eddama effu mazima kyova olama ng'otegeera omuntu tolama kintu kitali kikyo kubanga buli kyolama n'ebiwandiiko byakyo wekiri olina okubyendikeeti olina okubiraga mazima okitegedde bulungi kakati omuntu tolama kintu kitali kikyo tolama kya mukwano gwo era kyemwakola ne mukwano gwo kati ekyokugeza eno SK7 media Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kigundulubowa ebyo bintu byanzikiriza bwe mba naama nga naama ne kamera ya SK7 media y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nti yabisasu tolaba bwe naalama nga naama n'ettaka ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'ekitongole ate nga mbiteeka mu kiraamo kyange bwe tujjanga abaaliwo abalina kopi ku kiraamo naffe tukanyiza wamu tukisazeemu kiba kifu kubanga wayogera ku bintu ebitali bibyo mu kiraamo ebintu byoyogerako oba obirinako ebiwandiiko obuusiza nti omukazi oli ali ekimenyedde akyafugibwa obumbula akyafugibwa abaganda balina ekigambo bwe bakyogera naye ngenda kukireka kigambo kya luganda nnyo naye kizibu akyafugibwa obumbula kankozesa ekyo naye nga si kyekituufu akyafugibwa obumbula gwe baagaana okukola abadde alima ebinyeebwa bye n'empande omuntu abadde alima baluguwe omuntu oyo alina egomesiza ebbiri ne sikaati emu alaama ekisooka mu kiraamo gwe musika gw'atalaamye ogenda kusikirwa omuntu gw'otayagala mpulira kyekisooka waliwo agamba nti nze nina abaana bange 14 abaana abo n'aboogerako bulungi mu kiraamo naga abaana abo batuulanga ne beerondamu omukulembeze oyo naye aba alaami yetamala emirundi abalemedde okusalawo aba alaami yangamba muzeeyi tamali nti ye abaana be bajja kukulemberwa omusika gwawadde tayito y'omukukunavu kati omwana asinze okukunala omwaka ogwo omusika simanyi bayogera obaana abitegeeze oluusi kuba nteeka wali nanvuulira nga tetulina mu kamera naŋŋamba ate nze omukukunavu nze kyenjagala njagala omwana nsikirengamu emyaka 5 bwabukwasa omulala mu Buganda ebyo ebintu ebyo si bituufu omanyi ne bw'oba okola ekiraamo tolama nga bitasoboka mazima otegedde tolama nga bitakola ki bitadiriyo teri yakulaakulanya kintu nga bolaba olujja luno nga luli mu pavers nga ngandi ngenda kulubeeramu emyaka 5 ndugabe mu buwangwa naki n'ennono teri kakati omwana ono bw'omuleeta ng'agenda kumalawo emyaka 5 aweemu omulala alyamu buli bwe ba kampani ajjamu bintu ng'akola bibi ngagamba kuli tasobola kikulakulanya mu Buganda ekira omusika nga yakutta omukazi okitegedde mazima omusika nga akutta omuki nga yeegezezaamu okunywa obutwa nga yeegezezzaako okwetuga omusika ebyo bintu 3 bye bikyusiza omuki omusika singa akwata omukazi singa ayagala okweyimbamu ogwakabugu singa anywa obutwa singa agezaako okunywa obutwa oyagibwamu obwesige agibwamu obwesige kikolebwa kitya anti abaana bali batuula wadde wamulaamira ne bagaa nti olw'ensonga zino na zino kubanga omuntu akoze ekyo tiyeesimbawo mazima omuntu akoze ekyo takulembera omuntu akoze ekyo takkirizibwa kuddamu kukola mukolo gwonna ne gubeerako abantu kubanga ekisooka obulamu abatabwagala ekisooka aba akoze ogwabuliisa mu Buganda wano omusango gw'okuwamba ogw'obuliisa maanyi gwe musango gusembayo okubeera omubi n'okwegezaako okweteekamu omuguwa n'okunywa obutwa okiraba ekirala singa bba ne kizuulibwa nti gumuse mu vi yabbye ne bakakasa obubbi kwega singa akola ebintu ebiweebuula olujja olwo gamba ngaewo bwe waliyo kamera ne tumulaba mu kamera afuluma n'ekitali kikye mazima ne gumuka mu vi naye nga gumusemu mu nkola ey'ennono soose ey'ekkooti kubanga abantu basobola okugulirira ekkooti ne bakola ki naye mu nnono tebagulirira mu nkola ey'ennono bye bijjisaamu omusika obwesige so omusika takulembera mu myaka 5 taata wange tamala emirundi tulowooza nnyo bannakazadde b'eggwanga nti mwe mujja kulambika abantu ebintu ebituufu mazima
ebyalikoleddwa nga bwe birina okukola ki okolebwa ekiraamo abamu tubalabirako na nnyo kati ŋŋanze obwedda ndabira ku ggwe mu ngeri y'okkola ekiraamo ekiraamo bakiteeka mu nkola era omukazi eyeekoledde omwana mulonde era olonde muzzukulu wo kubanga wano mu Buganda sitwalisikiddwa baana abaana bawe ebyobugagga byonna naye muzzukulu wo ne bw'omuwa ekkanzu emu n'effumu n'ekifundikwa Ssaabakabona kitegeeza bw'ogamba nti nno oyina woyogeredde n'oŋŋamba nti omuntu ateeketeeke omuzzukulu we kitegeeza nti singa mba ntuuse ku leveeraama nga sinaba kufuna muzzukulu wali nsobola okuwandiikawo nti omuzzukulu anaava mu bisaso oba omuzzukulu anaava mu gundi ate gw'obuuza nti afuluta yeebase mpulira era oteekawo noga nti nze nsikirwanga muzzukulu omuzzukulu oyo ava mu mwana gundi omwana oyo namukolako DNA yange naye bw'azaala omwana oyo atummibwa ng'amannya Jjumba Lubowa Aligaweesa omwana oyo nga mulenzi naye bamalanga mukolako DNA era nga mulaba alina ebyafaayo bya jjajjaawe kubanga baga nti akaliba akendo okalabira ku mukonda kakati noga nti omwana oyo kwegamba ekiraamo kino gwe tolabanga ekiraamo olwaleero ekiraamo kya Hamu Mukasa gwe tokiwulira nga kikyakola eddaame lya Ssekabaka Chwa gwe toliwulira nga n'abayimbi bakyaliyimbako likyatambula gwe towulira nga ebiraamo by'abantu bikyakola ekiraamo kisigalawo ne kikola ku mwana n'omuzzukulu ekiraamo ky'abajjajja baabwe kyova okikola obulungi era n'omusika bamukoleramu kopi n'abaana bano bonna awaka bwe bamala okwabya olumbe ng'ensonga yonna bagirambise bulungi ekiraamo ekyo babakoleramu kopi buli omu era edda ekiraamo kya jjajjaawo oba kya kitaawo kiba kikyakutwala mu maaso emyaka gyo gyonna kubanga mu kiraamo kyange kankaka kirimu nti omwana omuwala atafumbiddwa musajja wanzikiriza ya buwangwa na nnono amufumbirwe naye tamwanjuliranga mu lujja lwange kakati kitegeeza nti n'omwana bw'ali bagenda okufumbirwa ng'omusika oyo waali nga nze navaawo amuga nti jjajjaffe yalaama bw'ati okitegedde omwana wa atafumbirwa muntu wa buwangwa na nnono banjulire ku hoteri bagende banjulire mu lujja olulala sibagaana naye tebanjulira mu lujja lwange kubanga olujja olwange lwa buwangwa na nnono kakati bw'aba afunye musiraamu oba mukatuliki amutwale mu lujja olulala ewange wane wa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa tamuleeta okitegedde kakati ekiraamo kino kiba kikyagaidinga abaana bo mpaka nabo lwe bafa ne batuuka okukola ekyabwe okitegedde bulungi kakati ekiraamo ekyo nti kikulu nnyo njagala okubuuza ate afudde talaamye aba n'ebizibu bamulamira afudde talaamye bamusalirawo kyekisooka bakola nga bwe balabye era taluluma ate onooluluma kibyotayogera kankaka kyotayogera omuntu aba takimanyi bakutegeerere batya eno mu buwanga bwannono temusobola kunkomyawo nenaama oluvannyuma ate agenda anti kati tujja kukomyawo olaama oluvannyuma naye waliwo abaana bali 7 abamu bakkiririza muzimu abalala tebagukkiririzaamu kakati ate bonna baana bo kankaka naffe tujja kuvaamu abaana oluusi bagende mu madiini amaki naye obalekerawo ekkubo nti gwe fumbirwa musajjawo oba wasa mukazi wo naye tomuleeta mu lujja lwange tokolerawo mikolo nga si gya buwangwa naki kubanga n'abakatuliki baga nti bw'ofumbirwanga omusamize mufumbirwe naye wange tomukola ki n'omusiraamu aga nti bw'ofumbirwanga omukatuliki mufumbirwe naye bw'oliba oyagala omuleeta mu lujja lwange amale kubeera mukatuliki oba kusiramuka okitegedde bulungi nnyo ati nange ejjumba gwe fumbirwa bbaawo wasa mukazi wo naye bwe mulidda mu buwangwa n'ennono nga mudda mu lujja lwange mbalekerawo ekkuba eribafulumya n'eribayingiza bwe tuddamu akatono okukusanyula entumanyi ne tuddayo kwolwo mba muwangwa na nnono bwe muddayo mwe temudda kutawaanya bano gwe bw'oba toli muwangwa na nnono todda ne bwe mba nakuweerera kankaka omulenzi first born ali China Aligaweesa omulenzi owokubiri Jjumba Ddungu ali ku university gye bayita
gye bayita Ndejje University ali ku engineer asoma ku punta ttaka ebyabapunta ali mu mwaka gwo gukola ki ogusooka ye mwana wange owokumeka owokubiri kakati omwana gwempeeredde oli namuweerera University China ono muweeredde agenda ku punta ttaka ekituufu omwana oyo aba akyanjagalako ki bw'aba tayagala musaayi bw'aba aba anoonya musaayi nakikaaki naye nze mba nkoze omwana kasita omuweerera kubanga ebyo byonna oyinza okubiraama naye nga n'abaana bakulemye okusomesa nga n'abaana bakulemye okuteekateeka omwana atasomye amenya nnyo yanywa omwenge ku kyalo yaleeta olutalo yaleeta ensasagge mu banne naye ebyo byonna obiraama nga ne boolaamiramu nabo wabateekateeka bulungi nnyo okitegeera bulungi kakati eyo y'ensonga nti Nabisasa ajja kusoma amale University Namujundi ajja kusoma amale University n'abawanuka ajja kusoma amale University abaana bajja kusoma okiraba okujjako nga waliwo entaanya gye bayita entaanya ettaamenvu ate kati oyo gwensomeseza obupunta b'ettaka nga mukolera ofiisi ye ey'obupunta omugabo gwe mbase gumuwadde mazima alina okutandikiraawo oluusi bwe wabanga wazze entaanya eri gy'oyogeddeko yalibanga yanunula bano era yanziika obulungi n'atuukiriza ekiraamo kyange muki bw'aba tabikoze naawe kanka koyimira noga nti naye omwana ono lwaki kitaawe yasobola omulabirira bw'ati ejjumba ddungu kitaawe n'amulabirira bulungi bw'ati n'amuweerera bulungi bw'ati omwana n'akyawa kitaawe nti n'abaana tubateekako keya nze kanka abaana bange basomera mu masomero malungi ate ntwala obudde ne ŋŋenda ku masomero abaana mbeerabiririra kati olaba Nabisaso yatandika okusoma waliwo kyobuuziza nti waliwo omwana gw'okuza senga kulannama namusanga n'omwana bebi Nabukeera bamumanyi bulungi Namirembe Nabukeera Nabisaso kwadda oyo mwana wange maama we n'aga nti ono omwana gw'omulabiridde wadde wa kika kya Ngabi mwana wo kakati oyo bwe nagula ettaka owali ebiyumba by'enkoko n'enkiteeka mu ddaameri mu kiraamo kyange nti Nabukeera Bisaso Nabukeera ono mwannyoko naye mwannyoko alina omuziro omulala naye ku mugabo gwange muwadde awoolaba wali ebiyumba by'enkoko era muwadde ekezi ezo 5 eziriko faamu y'enkoko ebyo bya Nabukeera olaba bwe mwawudde mazima naye ng'ate Nabisaso sisobola mwawula ku Bisaso naye owulira Nabukeera bwe mwawudde abantu bonna osigala kubanga wadde mwana namusanga ne senga kulannama naye nteeka omutwala ku ssomero asome ate nteeka omuwa omugabo gwe ojja kusanga nga bye bimu ebinjagaza maama we okimanyi nti okusinziira ku by'osomesezza biwe ennambika entuufu era yabadde tategeera kikyakola ate biwe essuubi nti bw'okola ebintu mu butuufu naawe era owummula mirembe kanka kakati gwolaba booli awo Zedi ali ku saloni kanjogere ku Zedi abantu bajja kuba tebamutegeera naye olumu oli bannyonnyola Zedi ku saloni gy'akola kanka kawakutte emiliyoni ezisoba 5 n'otegekera Zedi saloni n'omugamba genda okole Zedi n'atandika okukola ajja kukugamba nti mwami wange noonyezaayo ettaka poloti 5 ku 10 najja nankombi ogigule omugaye nti tugirabye omwongerereko emiliyoni 10 naye nga ya Zedi wadde nga y'abaana bano bakuzaddemu ajja kukola ekiraamo kye nti nange nga maama mbawadde kino ate naye taata yabawakiriwa naye yabawa kino ekitegeeza omusindisa okukola ekitegeeza naye kati alina omugabo ogugwe gwajja okulama awo abaana be newakubadde baffe kati olaba bwalina kapito ya miliyoni 5 ku saaluni gyali oba ya miliyoni 3 kuba mulimu entebe ya saaluni naki kati gwogamba otya nti Zedi takola kiraamo alina okikola okutandika nakati nzirakomyewo dda mu byange twayawukanye mu mirimu akola gugwe kati nkola gwange okola gugwo mazima kati Zedi ajja akayanire kamera eno ng'ate wamuwa n'egundi oyinza okwesanga nga waliyo omwana mutabani wo agenda okusikira TMO online television naye ng'ate Zedi si yamuzaala okiraba bulungi ng'oluusi yagenda okutula mu mabega wa kamera zino ng'oluusi eriba na TV nga kampani kakati ebintu ebyo tuyina okubimanya
abantu tubitegeere wadde njogeddeko katono naye omuntu kulagirira gy'ogenda mba sikutte kkubo kutwalayo ate okulaama sikufa kati kanga kantunulira ku myaka gino ndi mulwadde nina awannoma naye lwaki njogedde ku kiraama ate kitegeeza nti kenjogeddeko ngenda kufa basebo ne banyebo muleke kwekubya yaka muleke kwebuzaabuza njagala okubuuza yajjajjubi loolo y'abazadde b'oba olina mu kulaama kweriwa balinawo omupiira we baguzannyira abazadde bo taata ne maama ate kati taata ne maama loolo yaabwe yakoma ku myaka 18 omwana kasitaweza emyaka 18 oli waddemba okumuwa n'obutamuwa era tayinza kugaidinga nti mpa kino wabula omwana okufuna eri omuzadde bugonvu bwa mwana na mpisa ze naye omwana kasitaweza emyaka 18 nga takuwulira n'obuvunaanyizibwa bwo bumuweerera bukoma ku bbanga eryo teri mwana ayinza kuwaabira nti taata teyantutte ku yunivasite omwana amateeka ga Uganda gakulagira okulabirira omwana mpaka ku myaka 18 kasita giggwako obuvunaanyizibwa bwo wakati wo naye obusigaza mu kiri mwoyo gwa ggwanga bwa Sseruganda mu bukikaakyo mu nnono n'empisa omwana gyakuyisaamu nze omwana eva ne bwaba wa myaka 6 ne bwaliba wa myaka 4 ambuuza afukamidde situula mu ntebe nga n'omwana atudde mu ntebe eyo nnono yaffe kubanga nange bataata abato bataata bwe baba mu ntebe nze ntuula wansi ate nga nze Ssaabakabona kitegeeza ekitiibwa nkisaba nga nange nkigaba naye addi nakulaba ku jjajja muwonge njogerere ate nga gwe Ssaabakabona naye ng'obwetowaze bukira ekitiibwa kyolina ng'okigeraageranya kubanga ekitiibwa tikijjaako buzadde ekitiibwa tikijjaawo bukulu kyova olanga abakulu b'ebika abajja okutusikira n'okutusumikira baba baavu baba batunula bulala naye bw'otakkiriziganya nabo olumbe terubaawo okitegedde bulungi nnyo kakati omwana okoma ku myaka 18 omuzadde wo ogamba nti nze Ssenkungu e Masaka yanzaala mu kiraamo kyo naye talina wayingirira mu kiraamo kyo talina waŋŋambira ti kamera eyo enakuba ya namuwawu talina wabula ab'ekika bwe baba banaakutawaanya olondayo 2 n'obalaga ab'ekika wawe bakoma ng'ewaffe nze we nalondayo abaana bali 4 kubanga kati nze ndi wa buwangwa na nnono kati nze nnondo omuntu omusiraamu ajja ateese ekiraamo kyange mu Nkola ng'ate ngenda kuziikibwa mu nnono nalondayo abaana omu bamuyita yaliko n'erinnya erya Yuda ne mugandi kati nkuteeke mu kiraamo kyange nga ntaddemu erinnya Yuda n'angamba taata ngenda kwetereeza bw'alyetereeza nadda mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono nja mulambika bulungi mu kiraamo kyange bw'aliba tiyeetereezezza era nja kulonda oyo ali mu nzikiza y'obuwangwa naki kale bazadde bo ku kiraamo kyo tibayinaako mugabo gwonna okuggyako okiteesa mu Nkola okusinziira ku byonnyonnyodde yewaawo sebo kale ate sigamba nti alaami yaafa nga bw'okyogedde yewaawo naye ate kye neewuunya njagala okubuuza Ssaabakabona yewaawo sebo funeral service zino zituukiriza omuntu byayogedde mu kiraamo nandi kimu Uganda mpulira funeral service ezimu ziriko n'amannya g'ekikristaayo ziriko amannya g'ekiyisiraamu bw'olama nti naazikibwa bwenti n'ogukwasa omulimu funeral service enaagukola esobola okugukola obulungi oba balina kutuukiriza kiri aba funeral service kati kankulage kankaka nze maiti yange ejja kuba etunulwako ngera bwe nkyogedde siri wakuziika kubulira mu ttaka tiwakitegedde bwe nakyogedde ndigenda kuba nga kabaka Falaawo gwe tokimanyi nti bw'ogenda e Misiri era Falaawo kyasobola omulabako kakati funeral service omulimu gwayo kwe kuleeta eddagala erikuuma omufu emyaka 5 mu maaso oba 10 emyaka 2 mu maaso nga bwe kiri mu mateeka gaakyo okitegedde funeral service okutuukiriza wabeerawo bakabona abakulembera okusaba kwo abakulembera entegekayo wabula funeral service bwe tugaa nti maiti egenda gindi neeteekawo emmotoka
ezenungi netekawo tenti netekawo enkola abantu banakubako eriisa evanyuma batambula bwe bati fino service etekawo nkola naye ng'egaidingibwa olukiiko olukulembeze olwa high council olw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ebyo yenze kati neyogerako fino service ebeera egaidingibwa olukiiko olwa high council olw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kitegeeza eteeka mu nkola bye nagamba era nasenga kulannama nga yabadde afudde n'ansooka nze nteeka mu nkola by'aba ayogedde wabula omukisa ogusooka guba gye ndi nti nze nteekwa okuziika mukazi wange kubanga wampeta mazima nze ntisalawo nti mukazi wange katugambye tugenda kuziika ku ssinzizo ekkulu naye tuyinza okuba nga situnnalizimba ate ffe mbuwangwa n'ennono titusimula muntu mujja wano muteeka walala kakati tumuteera ddala awo nyinza okusalawo neŋŋamba kati kanka ekifo kino kitegedde ekyomukirowooza nti kyanzikiriza yabuwangwa naki kakati essinzizo eririwo lya Ssewamala nyinza okusalawo neŋŋamba nti basigulewo ffene oyo mu makkati ago mugenda okuziika mukazi wange mazima okitegedde bulungi kubanga lyessinzizo erikola ki eririwo teri ayinza kumpakanya mu nteekateeka era naye ayinza okuteeka mu kiraamo kye naga nti bba wange ku by'enziika yange bba wange yakolanga bwati ne bwati naye ebintu byange mbigabye bwenti ne bwenti okitegedde bulungi mazima kyekwegera kyenjagala okutegeeza bannayuganda n'abantu bonna mulekeraawo okuyisaamu ebiraamo by'abafu amaaso okwo kwe kuba okwogera kw'omufu okusembayo era ly'eddembe ly'alina era eddembe ly'omufu ekiraamo ekyo n'omulamuzi akigoberera ssemateeka yenna akigoberera nga bwe balina okuba ekiraamo nga tumaliriza ekitundu kyaffe kino Ssaabakabona abadde asomesa era atusomesezza okuviira eri ddala gye twatandikidde mpaka ku muganyulo gw'ekiraamo kaakati eneeteekateeka akugambye nti atema ekkubo wabula si kugamba nti kiba kiragiro nti mulina kukola muti otuwenjulidde omuwaata omutujja okukwata okulaba nti tulambikibwa bulungi olina ebigambo bye walisuddeyo eggwanga tulyoke tumalirize ekitundu kyaffe kino ebigambo byange bye njagala okusulayo eggwanga njagala okutegeeza abakulembeze abasawo b'ekinnansi bajjajja b'abaana gwoliko emmandwa gwoliko olubaale gwoliko emisamba gwoliko emizimu gwoliko amayembe era gwokola era gwoliko obuyinza bwa wakaawo sebo nkwegayiridde laama ate ekiraamo kikwase abantu abaki abatuufu ate ekiraamo tibakiwa mukazi wo omukazi ojja kuba omuleetedde ebizibu tagenda kijjayo bakikkirize ekiraamo bakiwa abantu abali nyuto ng'ate basukka mu 5 oba basukka mu 6 oba basukka mu 10 ekiraamo kiina kubanga kifaanagana buli wookolamu enkyukakyuka byonna obiyita ebiraamo ebyo buli wookolamu enkyukakyuka era noga nti kino kikyusiza mu kiri naye tokiddamu kyonna oddamu wano wokkawo okoze eki wooyongeddeko era olupapulo olubasobola olukola ki olwongerako kale nno bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza bajjajja b'abaana nti ekiraamo kikulu kyekiyinza okutuukiriza ebintu byo ekirala abasawo b'ekinnansi abali mu Mukono district mwenna gye muli obukulembeze bwa Mukono twavudde e Katosi Seekamuto ye mukulembeze wassenga kulannama mu kibiina ky'abasawo b'ekinnansi ekiyitibwa Tuli Bumu ekitwala ebibiina by'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga bannamukono mukwatagane ne Seekamuto tukubiriza genda olondesa amagombolola gonna agakola Mukono ate abakulembeze abali e Mukono timulwanagana na Seekamuto kubanga kibi nnyo okugamba mbu nabbi talya bukulu waabwe naye ffe abeeteeseteese nze nsula Mukono senga kulannama asula Mukono yafumbirwa Mukono ffe tuli bannamukono muleke tuteeketeeke Mukono waffe naye abantu ne mutambula amayembe g'embogo bagakwata amaliba bagakwata tugambe abantu obutatta mbogo
tuddemu tuteese ne lubaale waffe okubanga asobola okuyimirirawo okuteekateeka nti kati embogo zaasigala ntono amaliba g'ensolo matono ebisolo nabyo birina eddembe lyabyo twogere ne lubaale waffe mu nkola naye ebyo ebikadde bye twasangibwa nabyo tuleme ate kubikwata amayembe g'abajjajja baffe nga mutwala abasawo abapoliisi mu masabo nga bakwata amaliba g'abasawo bwe bakwata amaliba ago ag'obusimba ag'ebiki ne bakwata amayembe g'embogo ne babawa emitwalo 4 miliyoni 4 olw'embogo eyo ebezzeewo tusomese busomesa nti wildlife program egamba timukwatagana timwonoona ddembe lya nsolo abantu abo tubasomese naye si kubakwata nga tuyingiza abasamize mu masabo ate ebintu ebyo bye twafuna ebyo birina mugende nga mubasomesa babifunireko layisinsi biwandiikibwe kwegambe enkola nyangu naye mwe buli tteeka lye bafulumya nga likwata ku musawo w'ekinansi mugenda kulumba masabo okukoleramu ssente oba muli baavu mujje tubabuulire enfuna gye muyinza okufunamu ssente embeera gye muyinza okubeeramu obulungi naye muleke kutulugunya basawo ba kinnansi mazima bonna mu Uganda nammwe abasawo b'ekinansi mugoberere amateeka mugoberere pulezidenti wammwe senga kulannama pulezidenti jeno oyo abeetaaga abeera nammwe mu nnyimbe abeera nammwe mu mbaga kale mmwe abalwadde baffe abali mu ggwanga lino n'abali ewalala ddala nga muli balwadde baffe ffe tubajjanjaba bwe mba sinnakukolako ng'ebintu ebimu tibinnatereera tikitegeeza nti mba nnemereddwa tukyabakolako tukyabajjanjaba muyige okwerwanako mugange amayumba mugange ebibanja mugange emibiri gyammwe gwe omuntu atannafuna nga ogwowulira tolina kizibu oli mugagga oli bulungi oli mu mbeera ki ennono ziri zenjogedde kituufu naawe weetaaga okwejjanjaba era weetaaga ojje gwe tolinda kulwala okujja wendi nkubira essimu nga bwowulira essimu ezo bwe ziyitawo tuteeketeeka obuwangwa bwaffe n'ennono era mbasaba mmwe bannabuwangwa na nnono eno puroguramu evudiddeyo ku kiraamo naye ab'obuwangwa n'ennono tukwatagane tugenda kusimba ejjinja ery'essinzizo ekkulu essinzizo ekkulu lyetaaga obuwumbi 5 abanaasobola otudduukirira mutudduukirire kankaka njagala okutegeeza abantu tebannagula nte za Ssewamala tebannagulako waddeemu simanyi mbeera kye balimu njagala okutegeeza abantu nti ebintu bingi ebitannakolebwa ate nammwe betukozeeko mwebaze mujje gye tuli musiimeeko akakatono kola bannakukolera waliyo ekinene kyensobola okukolera ekisingako awo bassebo ne bannyabo sijja kwogera wange eyasalwa akanyata kantumireko abaana bange bakabona bange olukiiko lw'abavubuka mwenna mbatumidde executive ya high council abali ewalusi mwenna bakabona ne bannabbona abakulembeze b'abasawo b'ekinansi abakulemberwa senga kulannama mwenna mbatumidde abatannatwegattako mutwegatteko katonda w'abajjajja abakuume yenze ejjumba lubowa aligaweesa bawasenga kulannama omubwati katonda w'abajjajja abampeera omukisa tubadde yenze Ssaalongo Kanka kapita era wabaddewo omwami Kiggundu ku Rice K7 zeno ntuddeyo ku lwa TM Online Television ekitundu ky'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona Jjumba Lubo aligaweesa yakikulembera tukubiriza mwenna ab'obuwangwa naddala abakwataganiza ku nsonga ez'ennono Ssaako n'ebyo ebirabikamu obubonero obw'obuwangwa ng'omuti gwa Nnabukalu Ssaabakabona ababuulidde ekyokukola kale musinziire eyo muteeketeeke ensonga ezo ate mwebuuze we mutategeera nandi kyokwegeziwaza kuvaamu ensonga nnyingi singa mwebuuza mu kusooka ensonga z'omuti ogwo tezaalituuse na mu palamenti bantu kutamwattamwa n'ebyo bye batamanyi so mwammwe mwaligenza okwogera nga temugenze na nkola ya kibbi eyasabye obukadde 5 ne Katumba yaligenza okwogera mu palamenti ng'agamba nti sitandi y'abano ku muti guno teyabadde yakuwakanya kino wabula simanyi lwaki ensonga zituuka n'okutuuka mu kkooti nga mulina obukulembeze obw'omuntu eyeewaddeyo baweereza ateekweka manju ajja ne mu kamera n'abagamba nti mujje mwe mwenna abalaama n'abalina ebiwandiiko ebyo ebigabanya ebintu byammwe Ssaako n'okulambika omusaayi gwammwe mweyambise vidiyo eno ng'ekyokulabirako okole ebibyo mu butuufu kubanga ne Ssaabakabona akulaze enkola etuufu mwakola ebibye
kakati gwe tosobola kugamba nti oneebuuza eno n'eno kuba bino ebyosomeseddwa si buli omuntu abisomesa ku lw'ebigambo ebyo tubasiibudde mweraba babatumidde nnyo n'okulama balamye okujjako abamu abatanjagala abone mu nju ya ssebo mbamanya ab'obulabe gwe buli kamu ne beesonsa ndowooza najja mbwenda okunzibya n'amawolu nange nkyebuuza mu mutima nyabo ye yandikindaze naye yanneekweka kyokka bo tibankooya okujjako ate mmwe abampa akanwe ka muwogo kubanga bwe nnyimba ne mumpagira ng'obwana bwange mukeneevu naamufuna kati amatugo n'omutima